Kasa wajjamu amalala okutambula nojja omutima gw'obwagala okutta ntya aba nafuna okwagala okutta kuki wenzo kanti aba nafuna none ne kamusiige wafuna obulwadde naye kamusiige oba ono njagala mwagali ku mukazi we ne yabufuna enganzi kati ng'onamu omutima ogutaagaliza waliwo abeerawo naga ndi musajja n'oli musajja kati kanjagale mukazi we muwe naye amuwe ate bwegatulyawo katambula nti naye oba ojjemu ogwo omutima n'ezo embeera omalira ate bwogenda kyetuyita CD4 eyo kya mu musaayi CD4 yebeera etya kale bakebera obulwadde gye buyimiriddemu buli ku ayi oba low high pressure oba ku negative terminal oba positive terminal gezaako tunyonnyola byebiti ebyo omuntu alina bbaatya negative positive ali obubi abeera atya biri bitya anti nje ngabe ngubutagaliza kati gwe noga ntya jana gundi musiga toga nti osige kati nga oba kati ngoli ate nga yekonako gyendi olwo ogatte ebintu ndi ebiri ebikondo ne bigatta positive ne negative nofuna enzuku naki n'obulwadde obwa siriimu Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeeteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kojja naku zino babonga bubonze we wale tunati kujjako eno kansala bulijjo obeera naye yanti sigala nti eno kansala uyo bulijjo obeera naye tomuko ogamba otya Kojja akabanga akabuliriro kali kafe tukakubuuze ogamba otya Kojja nze sina kye ngamba nga lwaki toyina kyogamba singa osiriikiridde njagenda ku mugalaji eyo weyongereko okuwane bali tebeera nnyo oba sina busobozi era mbadde ndikono oli munywanyi gwatatamidde ate yadampisa okumpa singi 10 yakazatya abadde ampisa okumpa singi 10 naye ate wuyo agenda ani bakoza kulya meya oli si oli gwe twali naye meya soko ojja otubuuzeeko meya ate okoze otya soko ojje naffe tuli balwadde jangu meya soko ojje ogamba otya Kojja nga meya wajja meya dawisa okuwa 10,000 ate omusaza atamidde sazaka abagenyi abagenyi be baliwa ku mutwe ama alina abagenyi ku mutwe nengo obulamu buli butya namulawe butwe buto akaseera kadde kagendedde nga tutulabako nga naffe tetukula abantu gamba Kojja bali ku kinge nkube etonya ngambirayo kwa kwali mwadi muno buzibuzi munywanyi wange yafira omulenzi waffe kansala ngamba nti tugerayo kewe napa ku kyokulya nendyako ne kati omuzi yamugendako era julu yampisanga nti bakuyita bakwagalana weteeketeeke konzo nti kajiwe sabalabi konzo sina kikolya kati yambadeze kwano banywanyi bange nga bankwatyakwatyako banywanyi bakwatyakwatire mu ki bagulire ku byokunywa ngina mugalaji wagenda mugalaji obadde osubira genda yodi sikusuubira genda kulwa kutaano nono oyogera galaji kati waluwo ngono yabale takulaba nko oyogera galaji tamanyi obeera otegeeza ki taso ki waluwo abantu abatasoma ekitongole oba ekibiina ekigabirira abalwadde basiriimu obuya abalwadde basiriimu eddagala
tugende wali eri wali nga wobadde ogenda tunyumizeeyo kawo mpola mpola bane tuline Kojja tuze okukyalira Kojja akaseera kabadde kagenderedde bukyanga twakoma kubanga tumukyalirako tugenda kwogerako ne Kojja atubuli ate biri bitatu tumusanze waka tumusanza zeeke no mbanywanyi be eri wange jesula wano olikiria enjo tufunako wano tula wano Kojja leka nze ntuleko wani no wenti wano oba tolina musemberera nnyo musanjiwo muba mwagala kuomu n'abakojjaawo ogamba otya muzeeyi kaze tumala obuuza Kojja n'abala tujja babuuzaako wano abantu we bali kati awulikirya nnyo ya bannayi abadde ate katuleko ko kale kati awo katini nnyo tulekawo kati nnyo tunyumyemuko ne Kojja kuba ekifaananyi ndaba gwasinga okyagala olabika omuganda onkuba ekifaananyi asobola otunuuzaayo olabika mu kifaananyi ateesa yasinga okwagala olabika mu kifaananyi kati awo walungi enjo olabadde ali wano lyakamereke atula wano walungi Kojja tula wano wewati wano enjo gezaako kunoonya layiti olabe nti eno ebeera background yo ojja bbo tulaba wali badodda wano wewati muwanyisiganye ndigayita wansi tulina wano enjo bana ekyatukola kyogala naawe era totulaba olina okuyiga okubala ebintu gyesona kuba layiti gyebeera eva ogamba otya Kojja mukwano obadde akabanga kabuliridde waliwo omuwala we bamuyita Olivia Modo atubuuza Kojja bannaaye Kojja twagezako okujja eno naye ng'enkuba kyebaddeyo kola nererekedde neetonya ntugamba katulemere kulabe nga tusobola okutuuka olwejjo ono munywanyi wange yaŋŋaye nti bagenda bajja kujja n'enkuba tumanyi bayinza olubiro lw'enkuba yani mutasobola obulamu bwobutambuza otya ennaku zino wangi tobadde bubi nnyo kubeera kuba mwampa kubuyambire nga nekima ku ddagala mbadde ndi bulungi kati nenjaga kudda buzikima ddala tuline Kojja omwana omuziizi oli saidi tuline Kojja tugeza kulaba nga tumubuuzaako emboozi ya Kojja mbadde nga mugiraba okuva emabega gye twajja twatandika okuba nga tukola emboozi zaffe zino eno tugenda nga tumukwasaganyizaako Kojja awangaala n'endwadde ereeta mbadde sawa yongereko okoboti emabega so tumalirize Kojja wano bulungi nnyo Kojja ebibye tabikweka era bujja badde nga atunyonyola nga atuwa amagezi abavubuka mwekuume and so on webityo twatukola emboozi ya Kojja tukasanga Kojja yeekyaye ng'agala Kojja mu bulamu bwansi eno natuka n'okumira eddagala erya overdosing ebintu biganye ne mutuyambako tugeza kulaba nga tuzza essuubi lya Kojja ne tutambula naye mpola mpola naye abadde nga takyatulaba obadde Kojja olowooza kimwe tetukyatulaba nga tutukubira kasimu nga maiti mubadde mwabula mwafuna mwatu bimukasagajako abaala tubazi ne tukagendaga wajje wali olaga gye twakusanga olaga n'otuukayo bwe gimwataasa ne mwawa n'okuntwala gye twakusanga olaga ne tukutuusa sinakutuuka otukubira akasimu gomanyi nti bannaffe twafa oba ki nga twali tulowooza gwayi tusooka okufa te ffe netukusookayo ne tufa kiyinza osooka kubanja banja nabali banjanjabako okubbu nga ndi kundi ate bwe bansookayo banja bali bakujanjaba nga balowooza oli bubi gwagenda osooka ni ate bo nemaliza nga nenyimbe ntuzaabiza nawo okugyawo obujulizi obwo n'ebinyimbe ne muzaaliza obuyuzi ne mbuvaawo negwe okyaliko ku nsi kwoli omoga nze nkyatuma ekerenda mbadde nyiikidde oddikwata ekerenda likuyambye nnyo okulaba ng'obaawo obulamu ne butambula nnyo era wendi ninyini ogiraba kuba si bwetu yali era ennyonyi enyirira yingini onyirira muli neebula kale ndaba ndi muzito fano ni waba amanyidde nakola ati oli musajja ategwa ayega otwala mukazi wange era neebula nti musajja si mwangu akutambaala musajja akyanyira akyalimu amaanyi ye abantu baalinga kawo ne baza ne bagamba Kojja ono singa akeera ku makya n'afunayo omukyalo omupya edduude epya n'awasa ebintu ebyo tebabirowoozaako sinakyagala okyalinzeemu
Namano wasama oba oleta be batwala. Wendi wano. Chuka chena cha bugongo bavu. Ali tekimalizo lakini zofuna ate kyo musujja. Oba yakabotongo. Choina ekiwuka choina cha bugongo bavu. Twana sali bwenti. Ne kati nafuna entambula. Kati so we tyogamba atisi atonzo funa mwate yakabotongo. Ate yinzo ginati nengira nafuna ate yakabotongo be yezuku. Ni maiza ganetebye. Chiche kitegeeza Kojja omuntu okubeera onawangala n'akawuka kaleeta endwadde ya mukenenya nina asobola okubeera ogezaako tunyumira ku ebyo kasa wajjamu amalala okutambula nojjamu omutima gw'obwagala okutta ntya ate nafuna okuwagala okutta kuki wenzo kanti nafuna none ne kamusiige wafuna obulwadde none kamusiige oba ono njagala mwagali ku mukazi we ne yabufuna enganzi kati ng'onamu omutima ogutaagaliza waliwo abeera onaga ndi musajja n'oli musajja kati kanjagale mukazi we muwe naye amuwe ate bwe katambula nti ne wojjemu ogwo omutima n'ezo embeera omalira ate bwogenda kyetuyita CD4 eyo kya mu musaayi CD4 yebeera etya kale bakebera obulwadde bwenge buyimiriddemu buli ku ayi oba low high pressure oba ku negative terminal oba positive terminal gezaako tunyonyola byebiti ebyo omuntu alina batya negative positive ali obubi yabeera atya biri bitya anti nje ngabe ngubutagaliza kati gwe noga ntya jana gundi musiga toga nti ojo sige kati nga oba kati ngoli ate nga yekonako gyendi olwo ogatte ebintu ndi ebiri ebikondo ne bigatta positive ne negative nofuna enzu kunaki n'obulwadde obwa siriimu nimwe abika ebingi takola ki tabojjerera ogenda okumaliriza ate mugwa wansi ate ogudi wansi enenzu kwekuluma ate no kabotonga akuluma ebitunga ebyo ogenda olabanga ebikuluma nga byeyongedde obungi so bado genda nyumyako naye naye kati sowe tumalirize Kojja kati so mumbeera efaanaganako ng'eyo n'omuntu naabanga alina kukola ati omuvubuka yenna kati bw'oba nga obadde ng'ejja kusigana nga CD4 yo eba eri ku negative terminal positive terminal kati nga teri mu mbeera mbi nnyo ate wabongezi ate niwongera mbongezi kati kyonna konna kwekuma n'obutaagaliza nti kajalize gundi naye mukole bwenti oba nkole bwenti ne bwenti olina kuyeekuuma n'ogamba nabufuna kanneekume neme kusiiga bala byesonyiwe oba kiba kisoboka n'owasawo omu n'obeera n'omuntu bw'oba ng'olina obusobozi ntya sinza ayimiridde obi mu byenfuna ng'osobola okuba ng'olinawe wejja etandikwa n'okola ki noba nga owasa ne kati nze gwe nalina omukazi nesise wakukola omukono gwabivaamu omukono tegukyakolerako ddala guno gwo gwa bizibu bitya bizibu bitya gusanyalala tosobola guyimusa gwoko olina guyimusa na guno nakwatyako neguli akusobola okuyimuka kyekimu n'omugulu sayidi eri omukono n'omugulu sayidi eri esembayo yasanyalala kati okola emirimu kuba kuzibu kale kiba kizibu nzo kwa bana n'emirimu gyange nayiga egy'omutwe nali pulamba n'ebyakayana kasi asula bikwata so kwa toolbox ate toolbox n'ogiwambira muzigo gye nnali n'ebintu nga bankomezaawo eno nga ndi mugenda kufa embajja yali mulwadde nnyo nga bankomyawo eno eka kati bakomyawo mulambo gwabwe basigalayo ebiro ebintu kati ye yali kati landlord nakola ki inaabitwala bali bakujja eri okuleeta owaŋŋamba wali muyi wali mu mbeera kyokujja nakuleeta lwaki weyita omulambo nga teyalina nasoobi abeesibako ne ku kimyu abantu besibako nekimyu nga bamanyi owedde nti ono agenze ne munange kitibwa kya Mukama ntemya naye baleke wano batusobola bawulira so bwewatuuka eno katonda nakubikako akasubi ino dda bunayingira mu ttaso ekyetume genda okukebera nga ono yetakisa ddagala budagala pozi eri wali wangalirawa ali mbikko bagenda okukuleeta eno nga tebamanyi kituufu kikuluma baba bali balowooza bakuloga mujja wa maama waakuloga era byalimu
nga omanyi mujja wa mama wa kuloga byebiri sisa sako mujja wa mama wange yali kale wali roza luko mtu yenna kuloga kale ebyangize bayogera ku mirimu kale bana nge banyogeranga mu ntya kawuki tumazeko emirimu tumazeko emirembe kati bulodde kwa kuluminyo no gakirabika bandoga kale ate bo bagenji bali basoma atubo kunsinga nga omuntu baguna mu theory batuguna mu practical. Okay, basoma nnyo ebyebitabo. So gwe ate wagenda nnyo wali mu practical. Ngenda mu practical. Ogwo ne calculation. Ate bunga wali mu theory. Kati nga wekiko tuka wali okukwatako wali jayo pipe gize na mazi galina yita wano gizibukule nga oli kafulu. Ebyo nga koda pipe tanga singana ali mukazi mbudu nga pipe ngenji kwata manga tono munyinki byonna. Obulwadde Kojja mpozi wanyumiza ku obulwadde bwajja butya wangamba bagenda nga mu nyumba ogenze kuzibukula toya mu nyumba bwe wasanga mu mukyala wamo ng'ogamba ono n'avaawo naye anti byera binagenda kati bulaba kati noje mwize embeera obujja mmalako n'ensi oba n'obudde bwa embeera eddamu nyumize muko embeera yagamba babe yabeeranga etya embeera tiwakolanga otya anti kankati nti kakati tugende maaso kankati kaduli yampitanga muko mugagga ngoyo mugaga agenze bweru agenze mu Mombasa kati na ngamatya longo sekina bilon tram pipe sepanda nenjikwata nemutyamu and washing basin obas telephone sawa ebituke bikatinga ngati sibigula muno mu Uganda okulaga nti bya mulembe nyu bya beyi ngogenda nyo bako jwa ndikina bweru sembera ngetambula bwete ozaffe eta na machete ya Kojja tiddobozi no liri wanene so Kojja oli mu mbeera ki ennaku zino ebiro bino akabange tumaze nga tetulabagana Umbra y'obulamu basimidde bubi mu bulamu kubanga mwanisa bandi kundiri nimbu kwazi mu kulia kunywa biki ebintu ng'ebyo so bade tuli bubi nnyo naye embeera yabya kulia kunywa kusula bwebi atadde nkubengeje tonya otukati awakesaazi ngeji watunulamu wanzo gatu ne yadda asamba ttaka muno mu nyumba engeji wafanana nga lwaki amazi gayitawo mazi gayika gulu emiti nnyo ate kati oli omwana gwe naye ku nyumba kati ate nimbaji kwasa ye kitaawe kwanza yali muganda wange kati oli mwana we najimuwa ngera nga bali bangu byobugobi kodi ekikola nga kikozemu mubwe nasenza kungati bava mu nyumba yaji wabana kanaji kwa naji omwana atuma akono omukazi labo tulina ku nyumba kale bulabu mwakirabu bikukyalo ngati ntwali ngategera muko yale musuga tamano tambula ko kubwata wayaje ngakununga nga nempisa muntu mulamu bantu nina banga omwana taswana omwana nawe ngati kinyuma era napana katira ne sadi tugende tutukeko kewakawo Kojja tulumbe kale nze Sonko Muhammad tuli ku mukutu eriga wikirifu tuli ku mutu wa Good Talent tuli ne Kojja wantugeza kulabanga tunyumyamu ko naye tuzze okumukyalirako kabadde kawanga akaweeraweerako kamalirizeeko wano tunyumye waliwo akabanga kabadde kaweeraweerako ketubadde tuludde okubanga ate tujja okulabako Kojja ono but finally paka letugambye katuzije tubuze ku Kojja betonyera ddala wano mu Uganda mwatali mu ggwanga lya Uganda era amazzi mangi tuba tujagala nate olwetuka n'entonya nyingi nyata abali matano ku bati nga bajeevuma n'abakwiba buloka n'abantu abalala bakozi ba ssente endala so tugenda kubanga twongera okubanga tunyumyamu ko ne Kojja mpola mpola tulabe paka embozi yaffe je naggwera ate olunaku olwaleero nyongera okujukiza nti kola airport pickup so boko mawano mu Uganda you can contact us ku namba y'essimu 0706794729 bonawo kwasaganyiza ku namba eyo nze mwennyini nja kujja ku kisaawe ntembere nga nkukima eri 0706794729 tambula naffe bulotambula naffe obanga donate nze lw'ensonga tulina amafuta getufissa agatuyamba kati okulaba nga tusobola okubanga tutuuka ku muntu wa bulijjo netukola emboozi zifaanaganako nga zino nnaku lwaleero tuli ku kyalo Katente ewa Kojja kasoke tweyongereyo nga tulaba Kojja tugenda tambula paka ku nnyumba ekyologeza kulaba nga tuzimba yatuukawa yakomawa mumanyi bulungi nnyo nze Sonko Muhammad
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.